I hereby officially launch the National Resistance Movement Electoral Roadmap that starts immediately. For those who are willing to contest, those who are willing to campaign for candidates, make sure you are within the stipulated dates and roadmaps and maintain discipline during the exercise. Alero ekibiina ky'NRM nga tukulembeddwamu Ssaabawandiisi w'ekibiina kitongozza enteekateeka namutayika egenda okugoberera mu by'okulonda oba kye tuyita roadmap. Era nga Secretary General ategeezezza bannayuganda nti twawandiisa abantu ba members 2,274,000 n'obugwamu, naye nga kwabo bwe tujjako abatannatuuka kulonda ab'emyaka 16 ne 17, kiba kitegeeza nti abalonzi bali obukadde 19,840 egy'aba members abagenda okulonda. So tulina kye tuyita membership register. Membership register eyo erimu n'ab'emyaka 16 ne 17. Kati mu yo mwe mwavudde voters register ng'abo batannaweza myaka gironda tebaliimu. N'olwekyo bamemba abagenda okulonda bali obukadde 19 n'emitwalo 8,497. Ekyokubiri, Secretary General atongozza roadmap nga ebigenda okutambula okuviira ddala ku kulonda obukiiko bw'ekibiina eky'NRM oba kye tuyita party structures nga zigenda kutandika mu mwezi guno nga 24 paka nga 3 wajja kubaawo okulaga expression of interest abagenda okwesimawo, naye ng'okulonda kwennyini kugenda kubeerawo nga 6 May tujja kuba tulonda obukiiko bw'NRM ku byalo lwe tutandika. Then nga May 24 tujja kuba tulonda obukiiko bw'NRM ku miruka, obwa special interest groups bujja kuba bulondebwa. N'olwekyo ababaka ba parliament tusuubira nti bajja kukima forms okulaga nti bagenda kwesimbawo mu June nga 2 paka June nga 15 era ne nomination zigoberere, naye ng'okulonda ku babaka ba parliament mu kamyufu kwanga 16 July oba 16 omwezi ogw'omusanvu 2025. Era tujja kuba n'okulonda okwa kamyufu okwa local governments, ba councillors ne ba mayor bajja kuba balondebwa July nga 24. Then n'okulonda okulala kwonna kujja kuba kugenda maaso ne ba councillors aba sub county mu August nga 15. Tujja kuba n'olukiiko ttabamiruka olw'NRM kye tuyita National Conference lugenda kubeerawo mu August nga 22 okutuukira ddala August nga 25. Era olukiiko olwo lujja kuba nga lwe lututwala mu kulonda ne ba flag bearers ab'ebifo ku national level. So olwaleero ekikoleddwa kwe kutegeeza bamemba b'NRM bonna, kwe kutegeeza bonna abagenda okwesimbawo mu kibiina ky'NRM n'abalina be bagenda okuwagira mu kibiina ky'NRM, okubategeeza nti roadmap efulumizibwa era egenda kutandika ng'egobererwa nga bwerambikiddwa. N'olwekyo tugenda kusaba bamembazi baffe okwongera okusomera ddala roadmap nga bweri bagitegeere, naye ng'ekisinga obukulu nti roadmap yaffe yeesigamiziddwa ku roadmap y'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga, nti ffe twagala ebyaffe tubikole ng'obudde bukyali, tube nga tugoberera roadmap eyateekebwawo akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda. Nga bulijjo mu kibiina ky'NRM tubeera
n'ensimbi ezisasulwa ng'omuntu agenda kwesimbawo oba nomination fee. N'olwekyo ku mulundi guno omuntu yenna ayagala okwesimbawo okubeera national chairman we NRM agenda kubanga asasula obukadde 2, member wa parliament obukadde 3, lord mayor akakadde 1.5, city councillors emitwalo 5, lord councillors akakadde 1, chairman owero C5 akakadde 1, LC5 councillors emitwalo 2, city division mayors akakadde 1, municipal mayors emitwalo 75, municipal division councillors emitwalo 10, sub county councillors oba aba ku magombolola emitwalo 2, bakansala abajja ku gombolola nga bava ku miruka emitwalo 2, chairperson owero C1 nomination fee ya mutwalo 1. Nziramu mu structures ze NRM, chairman we NRM ayagala okubeera chairman we NRM obukadde 2, ayagala okubeera first national vice chairperson oba vice chairperson yasooka obukadde 10, vice chairperson owokubiri nga mukyala obukadde 10, national vice chairperson oba vice chairpersons aba regions obukadde 5, ba chairperson aba leagues ez'enjawulo akakadde 1, ba executive members aba leagues ku national level emitwalo 5, district chairperson okubeera chairperson we NRM ku district nomination fee ya mitwalo 5, ne district oba city mainstream vice chairperson, general secretary, publicity secretary ne finance bajja kuwa emitwalo 5, okubeera chair wa league ssentebe wa league yonna ku district emitwalo 10, okubeera vice oba publicity oba secretary for finance oba general secretary nabo emitwalo 10 ku district, ku municipali ne division mainstream emitwalo 2, ate leagues emitwalo 5. Abo be bantu abagenda ze sente zigenda okusasulwa nga nomination fee. Sub county chairpersons okubeera chairperson we NRM ku gombolola emitwalo 5, sente zino tebajja nazo naye baziteeka ku akawunti y'ekibiina mu banka ya Centenary branch ye Rugogo era liri mannya ga National Resistance Movement, akawunti eri 3M00009003. Mwebale nnyo.